akulembedde ekiro kya leero gwe baagobye Makerere yeewadde obutwa China efuukidde Taiwan akayinja mu ngatto abasawo balinnye mu kyoto. Ekkanisa ya Seventh-day Adventist Church olwaleero eteesiteese okusaba okw'enjawulo neewonga Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II mu mikono gya Katonda n'okwebaza Katonda okumukuuma emyaka 68 egy'obukulu ate n'amulungamya bulungi mu bwakabaka bwe. Amazaalibwa ga Ssemunywa gaakukuzibwa nga 13 omwezi guno wabula yasiimye wabeewo emisinde egy'okuza amazaalibwa ge ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ogwakafuumula mpawu. Ekkanisa y'Abadiventi yeebazizza nnyo Katonda olw'okukuuma Kabaka okutuusa ekiseera kino ne bamwanjagira ayongere okumukuuma ng'ali ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Okusaba mu kkanisa y'e Najjanankumi kulembeddwamu omusumba w'ekkanisa eyo Kato Damiano Bale era ono agambye nti basanyufu nnyo olw'engeri Ssekesa gy'akulembeddemu Obuganda. Ayi Katonda Kabaka afuga eggulu n'ensi era Katonda Kabaka wa bakabaka. Mu kiseera kino tukugulumiza nga tukwebaza kubanga mu bwa Katonda bwo wasiima mu buyinza bwo bwa Katonda n'ositula omuddu wo n'ositula omuweereza wo n'ositula Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II okubeera Kabaka w'abantu b'omu Bwakabaka bwa Buganda. Tukwebaza kubanga amuleeta mu nsi nga ekyamagero ng'ekirabo eri eggwanga lino erya Buganda ne Uganda okupaliza awamu. Tukwebaza olw'okumulabirira okutuusa ekiseera kino. Tukwebaza olw'okumugabirira okutuusa ekiseera kino. Tukwebaza olw'okumwogiwaza okutuusa ekiseera kino. Ne tukwebaza nnyo kubanga wamulonda okubeera Kabaka. Omusumba Kato Damiano Bale agambye nti Muzzangoma akoledde nnyo Obuganda mu byobulamu ebyenjigiriza n'enteekateeka endala nnyingi. Twagala okwebaza olwa ttiimu gy'akola nayo. Twagala okwebaza olwa maama Naabagereka amulabirira. Twagala okwebaza olwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ne baminisita bonna ab'emmeeme abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu Bwakabaka buno bwa Buganda okubeera obuweereza buno obutuuse ku ntikko wansi w'omuweerezaawo Ssabasajja Kabaka wa Buganda. Tusaba oyongera okumuwangaaza, tusaba oyongera okumulabirira, tusaba oyongera okunyweza Namulondo, tusaba oyongera okumusitula okwongera okukulembera abantu bo mu Bwakabaka bwa Buganda. Tulijaguza bwe tulibeera mu kutabagana okutaggwaawo nga tuli mu maaso go ne Kabaka waffe. Ku bwa Yesu Kristo tusabye nga tukwebaza. Amiina. Mu bunfube bumu obwo essaala enkulu ey'okusabira omutanda ng'ajaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 68 mu kkanisa y'Abadiventi Entebbe ekulembeddwamu omusumba omukulu w'Abadiventi mu disitulikiti y'Entebbe Pastor Peter Nserekomale. George William Kakooza abaddeyo. Kubumbujjidde ku kkanisa y'Abadiventi ey'okubayita ababiri. Obwakabaka bwa Buganda nabo bukkiririza ddala nti waliwo Katonda omulamu eyatonda eggulu n'ensi, ennyanja n'ebintu byonna, era Katonda ateekawo obukulembeze. Gwe walonda Ronald Mwenda Mutebi okubeera Kabaka waffe. Twebaza olw'emyaka gino. Olugendo lwe lubeerenga n'ebisiikirize omw'okuwummuliranga. Olugendo lwe lubeere n'okweweeza okw'eggulu. Omusumba Malono mu ngeri y'emu ategeezezza nti newankubadde nga Ssabasajja Kabaka awezezza emyaka 68 ng'ekkanisa y'Abadiventi tegenda kwerabira ebyo Ssabasajja Kabaka byazzaako ng'okulwanirira abantu be ku ttaka n'ebibasoomooza byonna, era akubirizza abakkiriza mu kkanisa y'Abadiventi okusabira Ssabasajja Kabaka buli ku makya, emisana awamu n'ekiro. Twesiima nnyo bulijjo bwe tulaba enkolagana y'Obwakabaka n'ekkanisa yaffe in particular, era tumanyi nnyo nnyini ddala obuweereza Obwakabaka gye bukoze naddala ekkanisa weeberedde mu kiseera ekya COVID bwe tufunye services tusobola okutuuka eri ensi nga tukozesa emikutu gy'Obwakabaka. Omusumba Maleera afulumizza enteekateeka ey'okwaniriza abantu abajja abasoba mu 300 mu kkanisa eno okusuubira okubaawo ng'ennaku z'omwezi 17, era ayanirizza obukulembeze obujja obw'abakulembeze b'abayizi ab'enzikiriza y'Eki7CD abalondeddwa ku ssettendekero w'enkumba, ssaako okwaniriza omubuulizi omujja ow'aba7CD ku kkanisa ey'okubayita ababiri, omubuulizi Pius Katongole. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Ate Masaka Abadiventi beeyanziza nnyo maaso moojo olw'enteekateeka ez'okukulaakulanya Obuganda n'olw'eddoboozi lye lyabawa ekibuga Masaka okusuumuusibwa ne kitwala ku ddaala erya City.
Tomusange Kayinja y'abirina. Omulabirizi wa South Buganda Station mu kanisa y'Abadiventi omusumba Ssaalongo Kalumba Johnson yeebazizza nnyo Katonda olw'okukuuma Ssaabasajja n'okumutuusa ku mazaalibwa ge ag'emyaka 68. Omulabirizi Ssaalongo Kalumba Johnson asinzidde mu kanisa ya Nyende SDA mu kusaba kwa sabbiiti eno okw'enjawulo okwategekeddwa okusabira Ssaabasajja olw'okutuuka ku mazaalibwa ge n'okusiima obukulembeze bwe obulungi bw'alambiseemu obwakabaka bwa Buganda era n'ebituukiddwako bukyanga obwakabaka buddizibwawo. Mu kusabira Ssaabasajja kuno omulabirizi yeebazizza nnyo Katonda olwa Ssaabasajja okuvaayo n'enteekateeka ezikulaakulanye obwakabaka bwe omuli ey'okujja abantu mu bwavu eyamwanyi terimba, enteekateeka ez'ebyobulamu ezigenda mu maaso omuli okulwanyisa obulwadde bwa Nalubiri, obulwadde bwa Mukenenya, ey'okugaba omusaayi ng'eyata mu kitongole kye ekya Kabaka Foundation. Ate mu ngeri ey'enjawulo omulabirizi yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka nti singa teryali ddoboozi lye singa Masaka sisite. Asabye Katonda ayongere okukuuma Kabaka waffe, ayongere okumulungamya wamu n'olukiiko lwe. Twagala kusabira Kabaka oyongere okumukuuma, oyongere omuwa obulamu obulungi, oyongere okumukulembera mu bulamu bw'omwoyo n'obw'omubiri. Yongera Mukama okulungamya olukiiko olufuzi, yongera okulungamya abaami ab'amasaza ab'emiruka ne ku mitendera gyonna. Obwakabaka bwongere okuzimbibwa bwe butyo bulyoke bukulembera abantu bo mu nsi muno ate bateekebweteekebwe mu bwo okutuuka mu bwakabaka obutaggwaawo. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ekibiina ekitabenzikiza zonna mu ggwanga ekya Inter-Religious Council of Uganda kyekengedde ekirwadde ky'akafuba ekyongedde okufutubbala ku bannayuganda ekireetedde n'abamu kukkirira ng'ezzira kumwa. Inter-Religious Council of Uganda egamba nti newankubadde endwadde nga Mukenenya, omusujja gw'ensiri n'endala zikabye bannayuganda akayirigombe, naye akafuba nako kakwata kifo kya kumwanjo nnyo mu kubonyaabonya bannansi. Mu kiwandiiko ekibaddemu obubaka bw'amazuukira ga Yesu Kristo, bannaddiini bategeezezza nti ekirwadde ky'akafuba kyongedde okusimba amakanda mu ggwanga lino nga waliwo obwetaavu obw'okukirwanyisa amangu ddala. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo Joshua Kitaakule era nga y'atadde omukono ku kiwandiiko ekyo asabye abakkiriza okwetoola ensi yonna obutasosola muntu yenna alina bulwadde obwo, mu ngeri emu n'asaba ebitongole by'obwannakyewa obutakoowa kukwatirako abantu abali mu bwetaavu. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti abantu 30 bafa akafuba buli mwaka wadde nga kasobola okujjanjaba ne kawona era nga abantu bali wakati w'emyaka 15 ku 54 bakwatibwa nnyo akafuba kyokka nga bangi bawangala nako nga tebamanyi. Wadde nga obujjanjabi bw'akafuba bwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna, wakyaliwo abantu abakyeremye okugenda okufuna obujjanjabi. Mu myaka 5 egiyise omuwendo gw'abantu 1633 abalina akafuba baafuna obujjanjabi era ne bawona. Ebyo nga bikyali bityo, Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu abuuliridde abakyala bannamwandu bakomye okwekubagizanga n'okukolima olutatadde wabula beenywereze ku mutonzi okubanyiga ebiwundu byonna. Ssaabalabirizi bino abyogeredde mu bubaka bwaweereza eri abantu ku lunaku olw'okuyitako oluyitibwa ennyo olw'omukaaga oluddugavu ng'ensoerekera okuzza amazuukira ga Yesu Kristo omulokozi olwateekeddwa ab'ekibiina kya Amina Ministries ekiyamba abaana abataliiko mwasirizi babadde badduukiridde bannamwandu mu bulabirizi bw'emityana. Bano okuva ku byalo nga Busimbi, Lulagala, Namukozi, Kyankowe ne Katakala baweereddwa obuyambi obw'okubayisa mu mazuukira era Ssaabalabirizi mu bubaka bwe bannamwandu abaweereddwa obuyambi abakuutidde okwejjamu okwekubagiza. Okusaayo omwoyo n'okulabirira bannamwandu n'okulabirira abafuuzi n'okulabirira abeetaaga. Eddiini y'amazima, eddiini ey'okusoma ebitabo n'okuwa obujulirwa. Yesu yatulokola nungi, naye eddiini ey'amazima yeeyo. Era mu Matayo essuula eya 25 netulabira ddala nga Yesu ajogerako mu lugero lweyayogera. Yagamba nali mulala ne mumpa ekyokulya. Omukwanaganya w'ekibiina kya Amina Ministries Uganda Reverend Godfrey Chome bw'abadde akwasa bannamwandu ettu ly'amazuukira alabudde abababbako ettaka nti bano beeteekako bikolimo. Tukungaanyizza bannamwandu 305 bayinza okukola ebina. Twasobodde okukimako abamu kwaba mu tebasobola kutambula twabakimye. Tugabanye nabo ebigambo
ebizaamu amaanyi bintu badinga bisatu. Ekisooka the state of widows, embeera gye bayitamu naki kye bayitangamu bannamwandu mu bayibuli era ebigambo byetutunulidde bibadde mu Luka essuula ey'omusanvu. Abaana abamu bagobye bannamwandu bamaama baabwe naye n'abasajja abamu tebaaleka biraamu bannamwandu ne bagoba mu maka. Namwandu mu bayibuli baali bya myaka 6, tulinamu n'ab'emyaka emitono egitaweza 6. Bannamwandu abakwasiddwa ettuli amazuukira okubadde Masitula Kaggwa, France Kabugo ne Mire Kisenyi boogeddeko ne Kyabasa ne beebaza nnyo kkanisa okubadduukirira. Kaggwa mbeera Nambaale twafumbiriganwa nibaze 16 Desemba yafa nga tuli n'emyaka 53 kadi yakamala emyaka 2 n'ekitundu. Era omuntu amanyidde omuntu okumala emyaka egyo bw'avaawo tewayinza butabaawo kukoseddwa n'okusinga ebintu bino eby'amateeka bye boogeddeko. Ekibiina kya Amina Ministries Uganda kyatandikibwawo Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu n'omulamu ogw'okulabirira abaana batalina mwasirizi gattako bannamwandu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash oziza amannyo okulwala, okunyinyeera n'okuvaamu olusaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Sahara mu Choose Mix akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Saako Sahara tangawizi tea amajani agawa chayiwedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Saako Shana Herbal Gentle Wash akuziyiza okufuna infections okukuuma ng'oli muyonjo. Amwetaaze musange mu supermarkets, pharmacies ne cosmetic shops zonna. Yakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga. Landlord nga tannagenda kulambula nnyumba ze kimukatako okusooka okutegeeza abapangisa nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Oli muteeka ekkadde landlord abadde waayagalira wajja n'alambula ekizimbe ekyo oba woopangisa. Naye kati etteeka ligamba nti landlord tajja kusobolanga kukola ekyo nga waayagalira wajja n'alambula ekizimbe oba woopangisa wonna. Etteeka kati ligamba nti alina okuwa notisi ya ssaawa 2. Katugambe bw'abanga alina okujja enkya alina okusobola okulaba nga essaawa 2 ampa notisi nga wali akadde waayagalira okujja tekannaba kutuuka. Walina okuba nga wayise essaawa 2 20 hours. Abakulira ssettendekero wa Makerere basatira olw'omuyizi yayimiriziddwa ku misomo gye okuwewa obutwa ng'aluubirira okwetta olw'abakulu okumulemesa emisomo gye. Omuyizi ono Byaruhanga Isaac asoma busawo Kasuzze Makerere era abadde asula mu kisulo ky'abalenzi ekya Mitchell Hall nga y'omu ku bayizi 2 abaagobeddwa Makerere ku nkomerero ya Sabbiiti eno. Omuyizi ono okutuusa kaakano akyali mu ddwaliro lya Yunivasite Makerere gye yaddusiddwa ng'ataawa. Kinajjukirwa nti ku Lwokuna Sabbiiti ewedde amyuka Ssenkulu wa Makerere University Professor Barnabas Nawangwe yayimiriza abayizi 2 Isaac Byaruhanga ne Muganga Arnold asome ebyakatemba n'okuzannya firimu obutaddamu kusomera Makerere okumala ebbanga eritali ggere. Bano okugobwa babadde babalanga okuteekateeka ekimeeza ky'ebyobufuzi mu kisulo ekyo so nga Dubanji Xavier omukozi wa yunivasite avunaanyizibwa kukuuma ekisulo ekya Mitchell Hall naye yayimiriziddwa ku mulimu. Kigambibwa nti abayizi bano baateeka ekimeeza wakati wa ssaawa 2 ne 3 ez'ekiro ku Lwokusatu nga 5 so nga kimenya amateeka ag'ebyokulonda agayisibwa yunivasite eyo. Era kino kyavaako akavuyo ak'amaanyi akavuyo abayizi ne balwanagana omuyizi Robert Serunjogi n'alumizibwa. Olukuŋŋaana luno lwabadde lugendereddwamu okuyamba abannakibiina kya NUP abadde bavuganya ku kifo ky'obwa Guild President w'ekinalamu wa Makerere University. Mu mbeera y'emu ssente w'akakiiko k'ebyokulonda Makerere Levi Shilumba naye yalangiridde nti muna NUP Natabe Margaret ne Namuwooza Sulaiman bayimiriziddwa okuvuganya ku bwa Guild President Makerere era wano abateesiteesi Era wano kitegeezeddwa nti bateesiteesi Olutalo
olw'enjawulo amyuka Senkulu wa Makerere University we yasinzidde okuyimiriza abayizi abamu. Abasawo ba Uganda beegattira mu kibiina ekya Uganda Medical Association bawakanyiza enteekateeka za minisitule by'obulamu ez'okuggyawo ensimbi ezibadde zisasulwa basawo bannaabo abakyagezesebwa n'abo abali ku mutendera gw'okusoma okubuuka mu by'obujjanjabi obw'enjawulo bayite ba senior house officers. Mu nnambika empya minisitule by'obulamu gye yagala okugoberera si yakuddamu kusasuza basawo abagezesebwa n'abasawo abapakugu ababa bakyasoma digiri ey'okubiri mu busawo nga yeekwasa nti terina ssente za kubawa. Abasawo ku mitendera gino gyombiriri bakola mu malwaliro ga gavumenti okumala omwaka mulamba nga bwe bagezesebwa okufuuka abasawo abajjuvu, kyokka okusoomooza okuliwo kuli nti be basinga okukola mu malwaliro n'okukira abasawo abakugu abasasulwa. Dr. Herbert Luswata Ssabawandizi w'ekibiina ekitaba abasawo agambye nti bagudde mu lukwe nti ekigendererwa kya gavumenti kyakozesa abasawo abakyayiga nga tebasasula nga yeekwasa eky'obutaba na nsimbi. Dr. Luswata agambye nti baakuwakanya ensonga eno kubanga eyinza okuleetera ebyobulamu by'eggwanga okudobonkana. Ensonga y'okuggyawo ssente zisasulwa aba intern ne ba senior house officers fenga Uganda Medical Association tetusobola gikkiriza olw'ensonga nti lubadde lugendo luwanvu gyetuvudde emabega okulaba nga ssente zino zibaawo era okubanga abantu bano basasulwa okusobola okukola emirimu gyabwe obulungi malwaliro nga baweereza bannayuganda. Ffe tetuyinza kukkiriza kintu nga kino kubaawo kuba abantu bano beetaaga okulya, beetaagawo okufula n'ebikozesebwa, so ssente zino zibadde zibayamba, so bw'ozijjawo kiba kitegeeza nti welfare yaabwe oba ogirinnyeemu era tebajja tambuza mirimu nga bwe balina gitambuza ne bannayuganda oba batadde mu katyabaga oba omusawo atalina kyakulya talina bwagenda kujjanjaba mulwadde amuwonya. Kaifewa afuba okwogerako n'abakwatibwa ku nsonga eyo mu minisitule by'obulamu abadde akyagudde butaka. Mu mawulire amalala eggye lya UPDF liriko abantu 25 n'ebyokulwanyisa 751 ebimenya amateeka bye liboye mu disitulikiti y'e Moroto mu bbendobende lya Kalamoja mu kikwekweto kye bakoze leero. Ekikwekweto kino kikulembeddwamu omuduumizi w'ekibinja kya UPDF ekyokusatu Brigadier General bali ku ddembe era ebimu ku biboyeddwa mubaddemu magazini z'amasasi 32, emmundu eziwerako, obusaale 19 n'engoye z'ab'ebyokwerinda 3 n'ebirala. Brigadier General bali ku ddembe agambye tebakola ekisoboka okulaba nti tewabaawo ataataaganya mirembe mu bitundu by'e Kalamoja abantu basobole okudda ku mirimu. Agambye nti abakwata abasinga baggwanga ly'Abaturkana okuva ku muliraano e Kenya era nti okwogerezeganya n'eggye lya Kenya kugera mu maaso bakolere wamu okunyweza ebyokwerinda ku nsalo. Amyuka omuduumizi w'ekibinja ekyo Brigadier General Felix Busizori agambye nti ekituukiddwako mu bikwekweto bino kigenda kwongera kyakubongera embavu mu kunyweza ebyokwerinda by'ekitundu ekyo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modern Tea, amajani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku caayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanilla, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modern Tea, your best choice, nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Uvrage ebbanda. Club ya Sports Club Villa Jogo eyongedde okwenywereza ku ntiko ya Lugya binywera ya Uganda Premier League bwerumbye Wakiso Giants waayo mu kisaawe kya Kabaka kyabagwe Wakiso ekikubiddeyo 3-1. Goolo za Villa ziteebeddwa Charles Bali ateebyeko 2 naye Olutalo n'ateebako 1 wabula Wakiso Giants yasoose okuteeba nga Sharifu Kimbowa yagiteebedde. Obuwanguzi bwa Villa bugitutte kubonerana mu 3 okuva mipiira 21 era kakano Villa esinza KCC eri mu kifo ekyokubiri obubonero 6 newankubadde KCC ebanja emipiira 3. Express mukwano gw'abangi naye erumbye Bull Omwayo ekikubiddeyo goolo 2-1 mu kisaawe kya Fufa Technical Center Njeru wabula Express egumazeeko n'abazanyi 10 olwa Annual Ntege okufuna kaadi myufu. Ebyo nga biri bityo emipiira egizanyiddwa Vipers ekubye Black Powers goolo zibadde 2 ku bwereere omupiira oguzanyiddwa kawungeezi kano ku bitaala.
Ebingo bitadde ku bbali empira egizanyirwa mu mpaka za Premier League Bungereza. Manchester United ekubye Everton goal 2 ku bwerere, Tottenham Hotspur nekuba Brighton goal 2 ku 1, Wolverhampton Wanderers ekubye Chelsea goal 1 ku bwerere, Newcastle ekubye Brentford goal 2 ku 1, West Ham United nekuba Fulham goal 1 ku bwerere, songa Aston Villa ekubye Nottingham Forest goal 2 ku bwerere, Bournemouth ekubye Leicester City goal 1 ku bwerere. Ompira ogukyagenda mu maaso kaakano era nga kyenkana guwedde. Manchester City erumbye Southampton mwayo ekikubiddeyo goal 4 ku 1. Malaga emizannyo mu mpaka z'amasomero ez'okubaka ez'amasomero agali ku musingi gw'obusiraamu eza Umeya Solidarity Games ezindira Kawanda SS, Hamdan Islamic SS Nakifuma yerisizza Nkuuli ekubye Masaka SS obugoba 34-22. Hamdani ede kubye Kinawa High 3-13 neyefunira Amite SS obugoba 3-2 ate nekuba Central College 29-19 bwetu neyitawo okweyongera ku luzanyo lwa quarter finals. Nga tugenda mugebweru soko ojjukire bino nga bikutuusibwako Eram Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde saako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwakafuumulampa w'omwaka 2023 bwe lwali bwe luti mu 2015 omulabirizi Mwesigwa Yona Katonene eyali owa Western Kole aliko ekibinja ky'abakristaayo 40 yawaabira mu mbuga z'amateeka ng'abalumiriza obubbi. Bishop Katonene yategeeza poliisi y'Eshema nti abakristaayo abo baali bamaze kumpi emyaka 10 nga beezibika ebirabo ebisoloozebwa mu kkanisa gye baali basabira. Abakristaayo abamu be yawaabira kwaliko Edison Katego n'abalala bangi nga yategeeza nti be baali basinze okubba ebirabo nga yagala poliisi bakwate banyonyole gye bassa ssente. Kyokka omulabirizi okuwaabira bano alinga yakuba ejjinja mu njuki anti bewera okunga abakristaayo bonna mu bulabirizi obwo bamusibira ekikookolo. Bishop Katonene baamulumiriza obubbi n'obulyake. Ensonga zaagenda wala nnyo okutuuka Bishop Katonene lwe yawummuzibwa ku buweereza n'asikizibwa omulabirizi Johnson Twinomujuni. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya hoteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011 ng'era bali wamu n'Asante Tangawizi Tea amajaani agakuyamba okukekkereza kubanga gatabuddwa wamu ne tea masala. Tolabanga okuba ebinyonyi 2 n'ejjinja limu gasange mu dduuka erikuliraanye. Taiwan abayo basibye ku bunkenke bw'otulabanga ekizinga kino China ekyebulunguza amagye ku mazzi n'embwengula okwongera okukakasa ensi kyezeeyogera nti essaawa yonna Taiwan esobola okugyeddiza ne gafuuka amatwale gaayo. Kitegeezeddwa nti amagye ga China gagenda kulungula ennaku 3 nga gakola dduyiro okwetoloola ekizinga ekyo era olwaleero emizinga gisiibye giboggola nga girako egiwamba. Ennyonyi bakiraze bongera mu bwengula bwa Taiwan songa n'emmeeri ennwanyi zibadde ziseeyeeya ku mazzi. Minisitule ya Taiwan y'ebyokwerinda etegeeza nti China esitudde ennyonyi ennwanyi 71 nezibuutikira obwengula bwabwe abadde bali awo ne ku mazzi nga basindise emmeeri lugogoma 9 nnamba nga zisonze ku kizinga ekyo okuva ku njuyi ez'enjawulo era waliwo n'emmeeri ewulugumiza ebikompola ne bigwa mu mazzi. Bino byonna China ebikoze ku lunaku lwennyini President wa Taiwan Tsai Ing-wen lwakomyewo ku butaka nga ava ku bugenyi bwabaddeko obutongole mu ggwanga ery'Amerika. Taiwan yeetwala ng'eggwanga eryetongodde lirina ssemateeka waalyo n'omukulembeze eggwanga wabula China kino teyagala kukiwuliza n'akamu kokka. Ekimanyi nti Taiwan yewaggula bwewagguzi naye nga ne bwe buli baddi nti gano matwale gaabwe era gajja kugiddira nga n'omukulembeze wa China Xi Jinping yeewera dda nti mu kisanja kye tajja kuweera okutuusa ng'anunudde ensalo za China zonna eddemu yeegatta ebere wamu kitole. Wabula President wa Taiwan Tsai Ing-wen naye akaladde agambye nti wansi w'enjuba tewali wajja kubalemesa kukolagana na Amerika n'amawanga amalala agakkiririza mu nfuga ya demokrasiya. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze.
Ekkanisa ya Seventh Day Adventist olwaleero etesiteese okusaba okwenjawulo n'ewonga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II mu mikono gya Katonda n'okumwebaza okumukuuma emyaka 68 ate n'amulungamya bulungi ng'alamula Obuganda. Ekibiina ekitaba enzikiriza zonna mu ggwanga Kinta Religious Council of Uganda kyekengedde ekirwadde ky'akafuba nti kyongedde okufubbala ku bannayuganda ekivuddeko abantu abamu okukkirira ng'ezzira kumwa. Abakulira Makerere University basattira lw'omuyizi yayimiriziddwa ku misomo gye okwewa obutwa ng'aluubirira okwetta olw'abakulu okumulemesa emisomo gye. Taiwan abayo basibye ku bunkenke bw'otulabanga ekizinga kino China ekyebulunguzza amagye ku mazzi n'embwengula okwongera okukakasa kyezeeyogera nti essaawa yonna Taiwan esobola okugiddiza ng'amatwale gaayo. Bannaffe ge mawulire ekiro kya leero agundegunde maaso moogi.